Omunnyo gusobola okuyamba mu bintu bingi nga kw'otadde n'okumanya ani akutambulirako, ani oyo akuloga, ani ayagala okkunyiya ensi, ayagala okugikukyaya, ng'obeerawo ebintu nga bikugootaanyeko nga weebuuza kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange, ogenda kukozesa munnyo. Tukoze obutambi bungi nnyo obusomesa ku munnyo. Era nga tubateereddeyo obutambi bungi nnyo obw'enjawulo obwogera ku munnyo. Naye abaffe, wali oyezeeko engeri entuufu ey'okukozesaamu omunnyo gukuloopere oba gukulage baani abo abagootaanya obulamu bwo, abali mu kuloga, abali mu kusiraanya? Tuula kano akatambi k'ogenda okufunamu amazima. Nze akuleetedde obutambi yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange. Kwata ku kadde nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tukola. Katugendeko mu katambi tuwulirize enkozesa entuufu ey'omunnyo tusobole okugifunamu ate era tubeere nga tukomawo. Nabagamba teri muntu gwe tugenda kuleka mabega. Tuyina kweyambayamba ffenna, tuyina kweyimusa ffenna. Eddagala jjo tugenda kulibaleetera. Tulebe kuba eyo nno y'emu ku nkozesa ennungi oba ennuŋŋamu, enkozesa entuufu ey'okukozesaamu omunnyo ne wejjanjaba, ne wejjako ebisiraani, n'omanya ani oyo akuloga. Era ng'omunnyo ogwo bakubuulidde gwa kuteeka mu giraasi, oteekemu amazzi, oteeke wansi w'ekitanda. Era nga abamu ku mmwe era munaabe ekituufu ennyo. Naye nga tetunnagenda maaso otegedde munnyo kika ki ogugenda okuyamba okukola ebintu ebyo byonna. Bakugambye mu katambi nti omunnyo guyina kuba mupya nga si mulyeko. Bwe tugamba si mulyeko tutegeeza ki? Nga togufumbisangako, nga toyina by'ogukozesa birala wabula nga guwagugula lwa mugaso gumu: kunaaba, kweyambulula, kutta masitaani, kwejjako byokoola, kwejjako malogo, kwejjako biiso, kwejjako lutwe, kwejjako mudibo, kwejjako biiso bibi. Teekako n'okubula kwabo abali mu kukola ki? Mu kukuloga. Era omunnyo ogwo w'oguteeka mu nsonda, mu nnaku ezo zennyini ze bakugambye mu katambi, ojja gulaba. Bwe waba nga tewali muntu yenna abadde akukola kikyamu, ojja laba nga omunnyo ogwo amazzi gasigala nga meeru mu giraasi yaago. Kyova olaba bakugambye kwata eggiraasi nga njeru teketeke, esobole okukuyamba ku identifyinga ekikyamu ekikuliko. Era omunnyo ogwo kasita amazzi ganaakyuka mu kkala ne gakola olwa cream, olukalakala olutategeera, olwa kitakataka brown, nga galinga ge bataddemu omusenyu, galinga ge bataddemu bikemiko, manyirawo nti munnange toli safe. Gazzeemu olwa black kiba kitegeeza bisiraani, masitaani ge gabadde mu bulamu bwo. Wabula ate nga naawe agunaaba, ekintu kirungi nnyo nti ogukozesa otya, nti ogenda kukwata omunnyo ogwo oteeke amazzi mu baketi yo gy'okozesa okunaaba oba ebbaafu yo, okwate omunnyo ogwo oguteekemu gumirunguke gwonna. Osobola okukozesa omunnyo guno ogujjira mu bupaketi, tekirina buzibu. Oba osobola okukozesa sea salt nga gw'otera okulaba eyo gy'otambulira. Sea salt ali buli wamu, ne mu butawale bwaffe mu bwino gyali, e Bulaaya gyali. Woba omwetaaga osobola okumufuna. Okozese sea salt okulaba nga weeyambulula. Kwata sea salt wo oba omunnyo gwo table salt, teeka mu mazzi, guleke gumulunguke for something like 30 minutes. Bw'omaliriza, naaba wejjeko ebyovu, weemunyunguze n'amazzi agatukula. Kati ago amazzi ge wataddemu omunnyo gw'oba onaaba okuva ku mutwe mpaka wansi ku bugere mu njala,
nga bw'oyogera byonna byonna amasitaani gakuveeko, olutwe lukuveeko, ebiiso bikuveeko, olukongoolo lukuveeko, omudibo gukuveeko. Buli kimu okyogere kisobole okuba nga kikuvaako. Jjukira guno munnyo gwina amaanyi gaagwo. Yenze Sheila Adita. Wootategedde mu katambi kano buuza nga weeyambisa comment section. Mbaagala nnyo.